I want to tell Ugandans, abana Uganda banange muzukuke. Abana Uganda mwino okuzukuka nimva mukutya. Kubanga nze siraba okunyoma okwenkaniddawo. Okunyoma n'onyoma abana Uganda. No bafura basooka ne babafuura obwavu. Obwavu obuli physical ne bwavu obuli mitwe. Kino kintu kya bukopi nnyo. Kubanga olaba President Museveni buli gyayimba. Naruli bwe bagamba nti abaana bato. Bano the young people. Nagamba nti ababebweru. Ba foreigners. Beba batumye ntera kuveda nadda ba foreigners nze njagala kubuza President Museveni yajja wano 40 years ago ali kumpi kumara 40 years ago yajja nga atugamba 10 point program nze ngenda kujja ko byonna ebichafu byonna abakulembeze abalemera mu bukulembeze ne batava mu bonnabo era tutandika chapter empya kakati nze nkubulire bwe ndaba muzeeyo yoyo ngenda akatonda n'ensaba n'engamba mukama deliver Africa kubanga nze bwe ndaba President Museveni bwe yajja wano netumwembulesinga netugenda kukola naye nendaba kati omusajja aliwe essaawa eno ngamba nti mukama baddugavu baba baki mitwe gyabwe oba singa tuba dissectinga netulaba obwongo bwabwe bukola butya sikitegeera naye Obama teyali muddugavu anti bagamba abasajja be baditamininga omuntu kyali Obama teyali muddugavu mukama yamututeekerako n'amuwa America agiridinge nga yagala kutulaga ntabaye ba Africa namwe muri bantu bagara mwina obwenje mwina amagezi mwina buli kimu kyonna muzukuke era Obama nalidinga America najijja mu negative yagenda kujiva mu yoneri positive budget yayo katonda yali atugamba ki tibananga baduka wake up namwe musobola neka tulirudawa ogamba ono ate munne Kagame omanyi nti nafuna opportunity nenjogera ku ne Kagame nga President Museveni amaze kujja ko term limit amaze kutugoba ne bampita ba Rwanda nti ngende kubanga I was very crucial bali ba celebrating a women's decade omwami Kagame n'abagamba nti banange timulekayo matembe kubanga she is the cause one of the causes why for abakazi aba Rwanda tutuse wano ntenjeri yaba mobilizing abachari mu Uganda ni bagenda with that fire when amara conference ne mfuna opportunity ne mucharira mu office ye ne mugamba naye mukwano nawo tutuswaza ne mugamba tutuswaza kubanga twali tulama nti muzeyi waffe agenda kuridiminga Africa kakati yebimuremye ne nawe wetusigaza we kamunange tutuswaza nagamba nze sisobola bwe yangamba nti sisobola kati nenga nti mukama yebaziwe ne kati bwenda dara obera ne 99% omuntu omugezi olina obwongo nga bukola mutwe ogwo nobanga Saddam Hussein ngokoze elections ngo 99% obo busuro butajjanga nagambye bana abaddugavu wisdom yaragawa ne omanyika nkubulire wisdom eva wa Katonda wisdom is not knowledge owaffe tukito obwenje muri nyankole wisdom is obwenje buva wa Katonda obwenje buli God given n'olwekyo Abafrika bano bwe bali mwakumanya Katonda ono Katonda we tukkiriza si bano ba Katonda babaganda Katonda w'abanyankole Katonda w'abakigaba n'abachweza aberese si babo ba Katonda ne Katonda oli wennyini w'eggulu n'ensi yatonda eggulu n'ensi oyo Katonda oyo is the one who gives wisdom ojjukira abakola endagaano abazimba Uganda our founders abaleeta Uganda wano ne ba Uganda ne beesalako ne tufuna independence bazimba Uganda ku musingi gwa Katonda bagamba for God and my country bakimanya singa Uganda ebeera mikono ya Katonda ejja kumuvinga down the road Katonda ne bamuvako endagaano ne tugimenya ate nkubulire fa bamanyi Bible bw'omenya covenant ne Katonda bw'oba okoze covenant ne Katonda n'ogimenya punishment y'amaanyi nnyo era Africans ne particular in Uganda wano tumenyeza kakati nze ombuuza amendment olowooza abo bantu balamu kati njagala kukubuuza media walabyewo video ya Toyota tonagiraba muganda wa Museveni era yalinawo na mulamu wange ono bamuyita mulamu wange Sodo nga kwebali n'agamba nti nze mbabuulire kye tuliko kate kya MK fwe twamaze dda twakimaze kiwedde era tugenda kutuuka ekiseera era muzeeyi atugambe nti okay n'agamba no surrender simanyi no what no return no surrender njagala kugamba nti mu linnya lya Katonda ono weenesiga tebijja kubaawo mu linnya lya Katonda ono weenesiga nziramu oli bye yayogedde ezo strategy ezo ze devise strategies ezo Katonda ajja kuzimenyamu tezijja kukola Katonda wange wensikiriza
nange ndikiralinga abampulirize ezo plans zonna ezo za wickedness ne evil ezo z'abacwezi ezo zitalina lugendo katonda azisazaamu plans ezo strategy ne plans katonda azisazaamu mu linnya lya yesu nze katonda wange weneesiga nange nja kutuula wano yagenda erya mobilizing nange ngambe nti mukama sazaamu strategies za wickedness oyinza otya kusituka wano n'ogamba fe abacwezi bali babalabyeko kyenvudde nkugamba katonda abafrika okulema okusinza katonda ye wenyini kyekitutwala eyo